ekyo nakipredictingirawo ne mbagamba ekisanja kino kigenda kuba kya bulabe. Olwaki nti kaakati Museveni ebbanga lyatufugidde nga tewali succession plan namu. Ebiwayi biri e Uganda no buli omu asuubira nti asobola ekiwayi kisobola okwata obukulembeze. Nsobola kikwatamu nange. Yes. Ojja kusanga nga Saidi President Museveni waliwo ba historical abagamba nti ffe tukkiriza mu omwana waffe. Eri abasuubira nti anedda. Ate naffe tusobola kisobola. Saidi eyabano. Eri yalwabo ogwo nabo basuubira tusobola. Eri abagundi basuubira bonna buli omu awo tewali ali certain ani asobola okukwata ki obukulembeze. So kaakati awo kati wano ku clearing the line of succession yeri mukutisa gundi. No, kaakati nanti mbadde nkuwensonga lwaki na predicting anti Anita Amongo bajja munyiga. Anita Amongo ye mukazi avuddeyo n'approving anti mulwanyi nnyo atya. Anita Amongo yali mu FDC. Yes. N'ava mu FDC n'ayingira parliament n'amala n'adda mu NRM. Aza mu NRM yasanga waliyo abaliyo mu NRM. Anita Amongo yabakuba n'amaliza nga afuuse deputy speaker. Afuuse deputy speaker Olanya afa. Noza yali biliyo iziti abiri mu ebiri. Bwafa President Museveni yali ayagala ono gundi oboth. Yes. Okumanya Anita mukazi mulwanyi era Anita Amongo nze mutwalanga mu samulaayi. Abasamulaayi be balwanyi abakyasinze mu nsi wano. Kugamba mukazi ate lyantama atagambwako. Mukazi ali aggressive ate yamanya kye bayita Machiavellianist politics. Politics owa Machiavelli oba gwe bayita real politics. Abajama be bamuyita real politica owa Bismarck. Real politica Bismarck. Yes. Real politics Bismarck yagenda okujja njaga okulaga neche ya Anita Amongo lwaki bali tebayinza muleka nga balwana kufuna successor wa Museveni bali balina okumukuba. Sigamba nti no bamukuba olwaki wabula olwokuba neche ye y'obulwanyi nga balaba gyalaga top ali nayo. Ne wabanga ye top tagisobodde kampu gyasimbamu basobola okulwana okamala. So kaakati Bismarck ajja mu yofuzi waliwo ekizibu kya unification nti Germany okuva ku Napoleon Bonaparte bali bagikolamu 39 provinces. Nkulaba. Nga bagikutula zonna ziri independent. Nga balwana okulaba nti Germany yegatta nga kiremye bonna nga ate bayina abayivu abatagambika. Bismarck yafuuka chancellor wa Germany. Bismarck n'atula n'agamba bano bali mu byakuteesa buteesa tetujja kufuna unification nga tetulwanye. Bismarck n'aleeta kye yayita iron policy oba kye yagamba nti no the great question of that day cannot be solved through mere speeches and resolutions. N'agamba those were mistakes of the Frankfurt Parliament but through iron and bloodshed. Nti ekizibu ekiriwo ekyokugatta Germany tekijja kubeera solved mu kwogera na debate nayo kunyumya mchezo ensobi zaali za parliament ye Frankfurt kuba okuva Metternich lwe yagwa mu bazita 1848 revolution ezagoba Metternich awo na okuva 1888 nga ba debating ku unifying Germany naye nga ba debating omwaka ne guyita bagenda. Bismarck waje yagamba nze sijja kuddamu ebyo tewali budde nze njja kosa iron and bloodshed kuzanya politics. Nasooka azanya Austria n'azanyani n'akuba Austria nevaawo n'azanya Napoleon n'abakuwa bonna. So ye mulwanyi kye bayita real politics. Okozesa enkwe, okozesa obulimba, okozesa sente, okozesa buli kimu ekisobose. Politics waddala yoyo politics era yawanguza abasinga bonna gwe bakozesa ne Museveni era gwe yakozesa. Bagende Moshi bali mu kuteeseganya yeno ng'ali mu kuri groupinga. Nkulaba. Real politics. So kaakati Anita Amongo yajja n'amasalinga real politics. Ya masalinga ki waliwo policy gye tuyita carrot and sticks. Carrot and sticks. Eyo policy kabaka carrot and sticks nti mugundi yatandika nnyo Bungereza nti embalasi we babanga bazivuga okuwangula race olwokano oyina kugikuba esobola okudduka. So kaakati embalasi bakosanga zikuba okuziddusa ne batuuka ne bakizwa nti okuba embalasi ate tekijja kugifuula nnyo productive. Abagezi ne baleeta nga oddira embalasi n'ogisibako oluti ng'osibyeko omuddo carrot
kye bayita carrot and stick naye ku mbalasi si carrot bakikozesa mu byabufuzi ekyo carrot and stick bamala ne bakyapulayinga mu politics naye wali oddira endogoyi n'oteekako olugo oluwanvu n'osibako omuddo mu maaso kati yeebeera egoba muddo gulye nga gyekoma nga gweyongerayo so ovuga embalaasi mu lugendo nga togikubye nako yeetwala yokka emanye egoba muddo gulye egenda egulye gweyongerayo ogitambuza okuva wano paka Masaka nga togikubye so yo yokka yeyeetutte mu kwagala kati bano bakyapulayinga mu politics bakyapulayinga nti no munnabyafuzi okutuukiriza agenda so omuntu singa omuteekako force n'agaana muwe karoti kye bayita carrot and sticks nti wemba nkusibye wemba nkutaddeko coercion n'enkutiisatiisa n'ogaana muwe ssente Anita Amongo ya mastering ekyo azze n'akikosa kyova yakuba bakadaaga bubi nnyo ye yagabanga ssente bano ye n'akozesa ssente carrot and stick okusobola okwachivinga sawoti yali mukyamu nedda mu politics okusinziira ku mbeera eyaliwo yali favorable ku lwaki ne President Museveni ng'abiraba n'atunula ate ng'akatiba yakajja ku kuba naye abadda ye policy ya President Museveni ye yagitandika nti tolwanagana nabo opposition woba okubasiba kuganyi bagule so yatambulira mu gundi ya President Museveni bameka bataguze bamawu Musimanya nakiwala kiyingi bani bonna n'Anita Amongo yagenda okujja ne bamugamba owa NRA owa FDC ayingira atya atabeere ku sekene kinabagamba nze emyaka gye namala mu FDC naliyo ng'alenga ekitegeeza naye yali ku police presence bataddeyo bantu carrot mu convincing so kaakati President Museveni ye master w'ekyo ye yasiga ensiga eyo Anita Amongo najja n'alwanira mu script ya President Museveni n'agimastaringa ne Museveni n'anyeenya omutwe ng'engeri gy'asaasaanyaamu ssente ate ne President Museveni nga bimunyumira kuba Anita Amongo agamba banki be yagula okuva mu opposition ng'abaleeta ng'abagula President Museveni teyamanya nti abagula era yabamwanjulira ne batuuka olanya afudde batuuka President Museveni ayagala oboss Anita Amongo n'avayo n'amanya nti President Museveni alina kukozesa ki ajja kukozesa carrot and sticks naye wano tajja kukozesa sticks teri babaka bajja kuwasinga ajja kukozesa ssente Anita Amongo yakwata ababaka ba NRM n'abatwala ku Afrikana nkulaba n'abawa miliyoni 2 mukono okulonda tekunnaba kuba speaker President Museveni agenda okugamba nti no oboss gwe twagenda bamugamba onoowangula omukazi tirwaki bampitira wakabona nti omukazi yabasazeeko bali ku Afrikana bonna abalina yabamazidda nti tebasobola kuva nti yabawadde mmeka yabawadde ameka tuzibadde nti yabawadde 2 Museveni alabanga okwate ssente ezo kinene nnyo n'agamba omukazi atuwangudde President Museveni nakkiriza ne bamuhumiliatinga Amongo n'amulwanira mu direction yeeyo n'agibukiramu kati bano abagamba never outsmart your master ekyo nakyo kiyinza okujjiramu tebakikulimba osobola oku outsmart nga banja ba outsmart nze ba master baabwe ne babakuba ne babasinga Anita yakikubya obote ku gold scandal eyaliwo mu 6 Ivory ne gold scandal nti obote n'Amini baali bayambako abayeekera aba Moise Tisombe e Congo nga baweereza ssente ne babagulira jipu n'ebirala kaakati mu process eyo Amini yali CDF bamuwa gold n'amasanga ne bagatunda Daudi Okyenge akireeta mu parliament nti twakizudde Amini yali atadde ndowooza zaninga miliyoni 8 mu biseera ebyo ku akawunti ye ne bakizoya ku akawunti ya Amini kwaguddeko ssente ate olugambo nti no baabawa amasanga ne gold okuwanyisiganyawo babawe ebyamaguzi nga jipu n'ebirala ne babitwala mu parliament ne batandika okunoonyereza era ye mu kusikanda Amini olw'okumunoonyeza yamuviirako n'okuwamba Amini naye yabbako gold scandal yani akulimba worldwide bannabyabufuzi babba wabula ekyenjawulo nedda ekyenjawulo ekibayambako ne Uganda kye tutalina nti eri oversight eba nnene wano President Museveni ye yabitta tasobola kulwanyisa nguzi nga abantu bonna abakulira ebitongole ebirwanyisa enguzi balipootinga wa President Museveni tosobola girwanyisa so bino byonna bye tuneeyeza Anita Amongo
tunenye gwanga lyonna bannabyabufuzi na President Museveni yalema okuteekawo ebiyamba okulwanyisa enguzi. President Museveni ne w'omuwa bamalayika 100 tasobola kulwanyisa nguzi wano e Uganda. Lwaki? Ye bw'alekerawo gigaba n'aga kati ekimala nekigaana omanyi ebika bya nguzi ki? Tulina ebika by'enguzi bingi ebitasobola kukyeki. Ffe tumanyi wimu bribery and corruption. Ebintu bibiri nti waliwo asaba enguzi ne gwe bawa obuwenguzi. Ekyo kiri mayine y'enguzi sinene. Ebintu ebisinga wano it's a kickback. Nti no ngenda kuwa omaloze sente bwezite. Influence peddling. Tino nze nja kusindika akabalo Nurudini omwana ayimuteeke mu kifo kino noli muteeke mu nokozesa influence yo ne bayingira mu bifo. Corruption esingira ddala okutunyiga wane nnyo wawo kye bayita gundi Anihole Alliance. Ekyo kika ky'enguzi wano tetukiinaako solution. Eriwa Anihole Alliance nti abantu abatakwataganira ddala kumpi emirundi ng'esatu beegatta olw'okubba ssente z'eggwanga. Ojja kwesanga business person yegatte ne munnabyabufuzi ne lawyer. Oba ojja kusanga owa opposition yegatte n'owa NRM begatte n'omulamuzi oba ne sipiika ekyali ku bampuuga. Mpuuga yegatta atya ne baserwanyi aba NRM ne sipiika Anihole Alliance. Abantu bonna abatali batukuvu abatasobola kwatagana ne beekuŋŋaanya. Obwo bwe bubbi obutuyiganya kantandika okubukulaga. W'otunuulira keesi ey'abasajja balaba eya Zirufula. KCCA mulembe gw'abasebaana nga ebawa abasajja balaba Lufula ne bamuwa ttenda ne bamala gundi City Council negamba mwasi wa mukyalo ne basazaamu ne bakwatagana n'omulamuzi ne bakwatagana ne bavaliwa ne bagamba mu musasule ssente bweziti omulamuzi naye n'aziisa nti ssente wezo mulina omumusasula. Olumu wa ssente n'agabana ne KCCA n'ababaddemu ne bamusasulira Lufula. Bayisa ttenda nga bamanyi waliyo abajja giwakanya. Bwe banagiwakanya tugende w'omulamuzi gundi yajja guhandolinga bamale bagambe gusinze bamuliyirire. Eyo Anihole Alliance. Yes, obwo bwe bubbi obusinga e Uganda. Osanga opposition nosaba wa government. Kuba bangamba n'okuŋŋamba nti sebo ogenda mu state eyo ne bakuwa obuwumbi obwo n'otuuka n'obukadde 800. Bulungi nnyo. Buza wano Uganda Crane yagenda ewa Salimu Sale. Baagenda yabawandooza oba 1.5 ne buli omu yatuukanga na miliyoni 2 aba Uganda Cranes. Zagwerawo sijja kuboogera abali awo naye mmwe mubamanyi kuliko omwo yali omuyimbi kuliko omulala ki kuliko zigwerawo ne bazitemako. Nze nina gwe mmanyi yatwalanga abazirwanako eruweero yabakuŋŋaanya Costa 2 kwolwo nange nali victim naye saagenda waliwo abaagenda mu kifo kyange ne batuuka ewa president n'abamiitinga. President n'abawa buli omu miliyoni 3 baatuusa 5. Byonna bikolebwa. President bamanya kino. Yes. Bwe bakuwa ssente ne bakwalocating nti zino miliyoni 10 zikukatibwako okufuna ennyumba ne bazikuwa n'otagigula. Nga oli mu tteeka nti omuntu afuna omulimu bwe guti tuba tulina omuwa miliyoni 10 ne bazikuwa n'otazigula. Ekyo kika kyanguzi ki? Kaakati kankuza e Bungereza ku mulembe gwa Cameroon. Kano kangakuwa kamalireyo ddala nti mu Uganda mulimu etteeka nti buli afuuka omubaka wa Parliament aweebwe emmotoka kati yabukadde 310 n'obu bwe bayongeza obukadde 315. Buli muntu ayina emmotoka n'atalina azisayininga n'amaze mu Parliament ebisanja nga buli kisanja afuna era nambooza agenda kufuna. Yes. Kaakati anti wenkuddizayo kati ntwale wa David Cameron. Yes, ku mulembe gwe yali 2009 waliyo kye bayita parliamentary scandal e Bungereza eri yanyeenya Bungereza era nakyogera nnyo ku biseera by'abampuuga ne mbagamba mu Uganda we tutaateeze mateeka gaffe ne woolituwa Katonda n'atuzaalirayo omwana n'ajja afuga Uganda nga tetutereezeza wano institutions zaffe. Corruption terigwa Uganda. Cameroon e Bungereza kasita ofuuka memba wa parliament babawa esente za housing okugula amayumba. Lwaki? Nti omajja kuva e Liverpool wala alina okujja London. Kaakati balina okuwa ennyumba okumpi naye nga sente zino baziwa abatakikirira boroughs oba counties ezirinaanidde eziri London. Baagenda okukizula nga n'ababaka abasinga
achikira Liverpool naye alina amaka mu Bungereza mu London olutuuka nga naye agamba nange sirina ng'abeera n'amaka ga mirundi nga bamuwa ssente ng'adda mu maka ge nga tebazikozesa ab'emmotoka zino zenjogerako yes njagala okuwa ekifaanaganako kaakati we bakitandika kinoonyerezaako ne bakizuula nti bangi abalina amaka abalala tebaagagula naye nga baabawa ennyumba tekuli alondoola Bungereza sikanderi ya shakinga parliament yakyusa Bungereza kamala wano anti kyekugambira yakoleetya sikanderi kyebakola bateekawo commission of inquiry ng'abanoonyereza si bye bino ebyawo natulidde ngamba laba bana abajega mu SFC cyane ne UPDF be bali Anita amongo be kakati we bamaze okukola ani agenda okunoonyereza source ya sente ndudi goloza ani agenda okunoonyereza aigigi abadde mu babeti kamya beti kamya omanye sente za n'amataka agabuliddawo ne mutani gwe yateeka mu landis the beti kamya simu banja nnyo yatuwa report omukulembeze n'amugamba ba ku bantu ba anti kakati kyenkulaga nti aigigi tasobola kukola reportinga wa mukulembeze omukulembeze olu reportinga President Museveni alinga omuntu eyalwala ebigenge nga ne wagamba mukubaka enswero omulumya olukuba bwoti President Museveni buli eyenjigidde ku nguzi we mugamba omukwata mutugeno maliza nga ayina akakwate wa President Museveni oba ku akazu ake Uganda akazu buli ababbi abasinga bamaliza basibira mu kazu ake Uganda ke kaliwa akazu kali ke Rwanda akazu kyakitegeeza small house ku mulembe gwa Habyarimana bagenda ne bakola group y'aba elites mu Rwanda nga muno mwalimu aba business person ne wera bannabyabufuzi aba family ya Habyarimana ne mukyala we Agase Kanziga then business person n'abannamaje kati akazu kalimu abantu abava mu Northern Province eyeruhenjeri eyo ye yali evaamu Habyarimana kati bonna abava eruhenjeri bagavana bani bonna nga bali mu kazu ne mubeera mu bajeno kati kwaliko nga gundi jeno bagosora Sioneste bagosora nga naye ali mu kazu ke kafuga Rwanda ka gurupu katono nnyo yes nga mulimu Agasa Habyarimana mu kazu mwalimu yali mukoddomi wa Agasa Habyarimana bali bamuyita Protais Zigira Nyirazo ngoyo mukoddomi wa Habyarimana muganda wa mukyala ali mu kazu ne mubeera mu Serafini Rwabukumba ono yali muganda wa gundi yali sani iniro owa Habyarimana ne mubeera mu Protais gundi bazararenga ngono yali muganda wabya so abantu ne mubeeramu omugaga Felicini Kabuga n'abalakati betololwako kintu nga betololwako ekintu emifuyo gyonna radio ebazina buli kimu papula z'amawulire buli kimu kyonna ng'abo be bafuga Rwanda akazu era ke kavaako genocide kaakati wotule Uganda waliwo akazu akali related kubalina akakwati President Museveni oba ku maama kakati kogatta n'abaddiriraawo bakazimba abasibwa oba wafubutuka bbali kakati abo babeera bakozesebwa naye nga tebali mu kazu essaawa yonna babakuba kati Anita amongo teyamanya nti tali mu kazu ye nalowooza olw'okuba ali mu gavumenti nti munene so nga tali mu kazu abali mu kazu tebakwatibwako kankuwa ekyokulabirako Muhoozi yakayana ne President Museveni n'amugamba taata gw'oyimiridde naye omukoddomi ye Ssaababbi Museveni yakolawo ki walabako nga baaza enju y'omuntu oyo nti Muhoozi agamba President Museveni nti President Museveni yali ayimiridde yali alina lwabwogo n'amugamba oyo yennyini gw'oli naye Ssaababbi w'Uganda nkulaba waliwo kye baakola yadde bamulumbe nga bwe balumbya Anita amongo akazu ng'ake Rwanda ali mu kazu tasobola kukwatikamu London gundi eri we baamala okunoonyereza ne basooka bakwata abakirimu ne bamala buli gwe baawa ssente baabalagira okuzizza bakuwasira ennyumba tewagikuba kuba baateekawo commission eri independent nga kuliko ba auditor kuliko ba forensic expert abajja okujja mu kompyuta bakebere be baawo omulimu ogw'okunoonyereza wano ke bakutojja kulaba aigigi simanya financial intelligence erimu ababbi abajjudde nti be balina okunoonyereza tebalina kye basobola kunoonyereza so kaakati we baamala okunoonyereza ne balyoka bayisa etteeka eryakola ennongoosereze mu paalamenti y'e Bungereza mu nsasula ne bateekawo akakiiko
akalina okusasula era akanoonyereza akakola discipline y'ababaka akali independent wana akafe akakiiko akakola ku discipline obosi y'omu ku bali mu parliament speaker be wamu kubakola ku discipline ate akulira parliament akulira sente yakulira okuzigaba ate yalina okunoonyereza ku discipline temusobola kulwanyisa ngu so ebungereza baakola akakiiko ne kakati n'emisaala gy'ababaka ebungereza akakiiko kana kali independent ke kajigereka kati kyembuuza amayumba baagazza sente bazikomyawo abalala ne basibwa abamu baalizayininga nga balaba sikando kyogamba sikando nejja ng'ebuuza ne babuuza ku mmotoka bonna ababaka tuyinza okubanyiga nziraba neŋŋamba ne mmala nfuuka naye kaakati ekyo tekisobola kukola lwaki ababaka abasingayo bava mu kazu kekabateekanga mu ssente wano tulina n'abafa abaawano anti nabo ne bagendera ku bali bakugamba surrounding eno abatali bakazu anti surrounding corrupts human nature abantu kugundi tuyigira ku embeera ebeetwolodde mu famire nga bafumba walaki obwongo bwonna bujja kubeera ku bika bya bamuke kituufu bujja kubeera luye surrounding gy'olimu kaakati na wano gundi Jean Jacques Rousseau yali philosopher yagamba surrounding corrupts human nature newojjanga oli mulungi nosanga nga boolimu bye bakola naawe oyonooneka kati bano bonna bassennyonyi baani bonna na bano betulonze bazambaali abagamba nti abayirawo omubiri olutuuka eri nga bagwa eddalu olwaki surrounding kaakati n'Anita Amongo nalaba nalukoola olwalayira nagenda emmotoka njagala kaziwe Bashiri yali atya omubiri gwe yabayirangawo oluli yaguyiwawo olwatuuka wali n'asavuwala paaliyamenti yaffe oba ebyobufuzi byaffe buli abirinnyamu asavuwala kuba kyekiriwo nga naye kyava kuki pulezidenti we yajja mu bukulembeze yamanya ekisobola okuwangaza mu bukulembeze leka abantu bakole bye baagala simplistic leader kyovula yagamba nga ekitatta muyima tekimala nti bwe baba sente tebaziddusiza mubaleke babbe eyo ye disaster kaakati ovunaana Anita Amongo nti corruption mawanda gwe bakola ne biliyoni 150 mwamukolako ki oweyigara si y'omu ku bali mu PRU muhozo n'olwanyisa enguzi ngaayo weyigara tewamukwatako ne muhozo alina battira ku liiso ku nguzi kyenvola nkugamba nti solution y'enguzi wano bino bye bagamba nti Anita Amongo bamunyiga lwa nguzi tewali kigenda kubeerawo ate bajja musibayo ekinene wiiki amala aveeyo lwaki abadde abikola nga bamanyi era nga bibanyumira abadde agulirira ababaka alwana akalulu kanoonyezza wano babadde tebamulaba nti aspendinga sente ate nga abadde akanoonyeza wabula president bo bennyini wabula president Museveni ye akimanyi nti wosoma mu The Art of War akasaanizu 500 BC mulimu chapter ndowooza ya 11 eyogera ku Dadumu Disipayi nga bakugamba nti eno bakikozesa nnyo mu intelligence nti Russia wekusindikira mbega we mumumanya temumukanga mwe mumuyite bali mumutte nga tategedde so Dumu Disipayi baali boogera ku mbika by'abambega nti waliwo omu abeera nga Dumu Disipayi nga akola obwambega naye nga baamugwamu dda so kaakati ne bagamba nti mugundi eyo chapter ngaga nti sacrificing an agent without his understanding may turn the battle in your own favor nti mbega okumusacrificinga nga tategedde nti waliwo abamulondoola kikyusa olutalo ne luddaku President Museveni kakye yakozesa n'amanya nti Anita Amongo olw'okuba mulwanyi asobola okukozesa ssente n'asobola okuinfluensinga abantu ne coercion agikozesa bw'oba omulemesezza kaakati oyo okumulwana tulina kumutta nga tategedde muleke abeera exposed ku ssente azisaasanye nga mwe munootinga nti wano yakozesa bwezi report era president oyo yabadde n'empapula eziwera ziti nga zonna ziriwo yabimanya wabula n'amulinda wali twenaaba njagala okumweliminatinga kuba wetunaaba nga tuli bakubeera ne succession entuufu ng'omukazi oyo akyaliwo w'amaanyi succession eyinza okuba ekizibu asobola okukozesa ssente n'aba project yonna gye muliko kuba ssente yagenda kaakali n'amanya ndimufunirawo nga ye waategeka ebipapula bimuleke asaasaanye kati we yatuuse nti baagala omujja kuba sipiika kyatandise kwekola kyokka wawulira keesi eyogamba nti no waliwo omukyala eyatemulwa ku maka ga Anita Amongo ku makinoni tewakiwulirako gweba recent weeks nga 2 bwe yali ava Christ the King n'agetrespasinga ne bamukuba amasasi omukyala
wiki nga 2 yes awo namanya teyafa naye wamanya amanya bali bakolawo we baba bakolawo y'omukyala tugambe yali yakajja mu Kampala yali aluddemu yali amanyi nti obekuba eryo eridda wali so kino tekyali baali batandise olw'olukwe olw'okuba Anita Amongo ne bamanya nti no tusindikayo omuntu ono ateekwa okuba nga n'aba Anita Amongo baali bamutegedde nti spy ayina eiza byaketta ne bamukuba kaakati awo ne bafuna obukakafu obweyolofu ne basobola otandika n'okutandika onyiga Anita Amongo nga bakulaga emisango omukyala bamukubira ewuwo na bino so kaakati kino ekyogula Range Rover yabadde turning point tuwano wetufunidde Rolls Royce tuwetufunidde omukisa ogw'okukuba Anita Amongo naye nga ebbanga lyonna abadde abikola nga ne President Museveni abikyerishinga ng'amalina omuyita n'alambula jangu olabe kyenkoze wano so kaakati kyesaagala eggwanga abantu bakyamuukirire nti olutalo lw'enguzi batabika balutalo teri kye bagenda kukola ku corruption bali mu kulwana bulwanya Amongo nga muntu teri bogenda wogamba nti omutawo lwanguzi ekyali ku skando y'amabaati twamaliza kitutu yekka gwe bavunaanye nantutu babaleka nantutu lugoloobi tubadde tugenda mu kalulu DPP yamuggyako emisango nti emisango gino tugidropinze nabbanja tayina Anita Amongo tayina Matiya Kasajja tayina alwanyisa enguzi naye yafunako alwanyisa enguzi awo walemu okureactinga nze Kasozi ng'onnimba nti yana alwanyisa enguzi ne tuvaawo ne nkulaga nti nno cases zize zibeerawo ez'enguzi President Museveni ng'asirika kaakati wano kwa Anita Amongo osobola lwagenda okuba serious Nuruddin ng'oli musajja mukulu oyina muwala wo n'asula ebweru n'ayingira ku 12 nga bukya n'akomawo ng'atamidde n'osirika n'amala ebbanga bw'atyo n'amala n'afuna olubuto osirise ebisana bituuka okumuluma olwo n'okwata pakiti ya kondomu n'omuwa muwala wange weekuume oba olwanyisa muwala kufuna lubuto kwata obupiira buno weekuume nga naye ebisa bimuluma agenda muleeba wali oyina okikola wali we wamulabira President Museveni woba olwanyisa nguzi wali ali Anita Amongo olina kumuteeminga nga tannaba kutandika naye tewakikola wayi eimu yose yakulwanyisa ki nguzi njagala kuzzayo katono yes omalire Augustus Caesar yali Augustus Kaisari Augusto nti mu lutalo olwo olwokiri yalinga line of succession waliwo abamu abalwanyi kuba Roman Empire yasikirwanga olumu abalwanyi kati waliwo Germanicus ne wabeerawo omulala abo bonna bagenda balwana Tiberius yabattira abamu ku malwaniro abo bonna ne ba successor Tiberius Kaisari Augusto yali yamugaano omuli organizinga ng'omwana kuba yajja na mukyala we mujja na nnyina naye ye n'amanya nnina okukuba bonna ba potential successor ne bafa we baamala okufa Kaisari Augusto yamanya sirina kyakkola n'agamba kaakati kamwadoputinge abeere era Tiberius ye yakwata nga naye mujja na nnyina amaze okuba bali bonna n'abajjawo so okuvaawo we twasomera mu kye bayita clearing the line of succession kiba kyabulabe nnyo olutawo lw'okunoonya ani anaakwata obukulembeze nga omukulembeze aliwo omukulu talina clear plan ya succession luba lubi nnyo kaakati wano Anita Amongo bajja kuba abantu bangi bagenda dugenderamu ate n'assassination ezisinga zibadde zijja ziri part of that ezibadde nga weesimu ziri part of that balokeeki baani abo bonna enfa ze bafuddengamu zikanga lokeeki nga yakutte wano omusajja yalwana Mogadishu Battle of Mogadishu okukuba tabeera mwangu abantu ng'abo nga bakyaliwo olanya banna olanya yalina maanyi kyakutuuka okufa no olanya ebizibu byabwe era ng'ogyeko ekyo olanya nabo baayina ebizibu byabwe olanya ekikulu n'embeera nabo ze baalimu zaali ze olanya ng'abeera mu maka talina na bayambi talina na abeera yekka yali yeeyisaamu engeri eri strange olanya habiti ez'ebipikipiki ez'ebikikiki ebyo so yali yafuuka is a target naye ate alifudde kino kyalibadde kyangu nnyo olanya okubeera bw'atyo naye nga olanya suspect ziza kuba competition zaabwe awo zakulwanira bifaawo nga zamuviirako obuzibu weewaawo nga n'obulwadde obulala bubeeramu naye nga si kyekyali nnyo ekyamukayinza obaamu ng'olina obulwadde obulala yes
n'olina n'ayitirawo n'afa. So naye nga bino byonna ekikulu kya byonna kyenkulaga nti awatali kiriya pulaani ya succession tugenda kulaba abantu bangi nga babba omudidi gw'ensimbi beetegekera piriyodi eyo eyiza kugulirira abantu kudda ku sayidi yaffe. Oba seekyo tuyinza okukiraba the worst niwesanga nga n'emmundu mwesiri. Bano bajja kuba bagundi balwaneganye ne bagundi singa olutalo olwalimu Muhoozi ne Lwabogo Princess teyayingirawo swali badde kati twalabako obufu kwabo. Singa teyayingiramu olwo lwali lunene nnyo. Niyo mukayi ayituuka atya okuba n'amaanyi ewaka. Ati nkugambye ng'olaba omujja na nnyina abakaata abo baba babulabe nnyo. Lwaki nti empaya zonna ezisinga nga balwanira obukulembeze sayidi ey'amaama ewangula. Ewagirwa maama ewangula emirundi egisinga incidences ntono nnyo wetu alaba ku Esawo ne Yakobo. Esawo yali ayagala taata we Yisaaka okukamala. Yakobo nga maama wa mwaga ng'era Yisaaka ye favorite naye maama yayiyiza Yakobo ne babba obusika bw'Esawo. So bamaama we bakwatana danga bali mu bukulembeze emirundi egisinga basakisiidinga. Chovala ba empire ensinga mu China zamalizanga ebisaya bya China waberanga we bayitanga ba Dowaga Empress. Dowaga Empress yaberanga mukyala wa emperor. Naye ba emperor baafanga ba Dowaga we bali era ba Dowaga be basinga ngokuteekanga kabaki abasika. Yes. So kakati waberawo ba king maker kati sayidinga omukyala wali n'omukulu wali akulembere gwanga omukyala ali active saidi yetero okuwanga. Naye abantu basanyukidde Muhoozi. No Muhoozi kyako. Muhoozi enkola gyakula musinga agenderawo n'atakoma kwa Anita nga ye n'atugamba. Kyekyo kyenkugambye. Kyenkugambye. Balabye ayinza okukyusa eggwanga mu bintu by'enguzi. Kyenkugambye nti no obuli bw'enguzi wano tebusobola kubeera solved democratically. Kijja kuba process ebeera nsibu. Walina okufunikawo omukulembeze ow'amaanyi asobola okukikola. Naye Muhoozi wale yange weeri nti ekintu kino kiyinza okukoma ku Anita Amongo. Abalala bonna ne basigala nga bayinayina lwaki nti Mawanda waabanga akyali mu PLU nga temwamudinawunsinga ntandika okubuusabuusa okukola kwa Muhoozi. Mawanda nga akyali awo. Mawanda nga akyali wali owobuwumbi nga temwafayo singa Muhoozi yagamba nti kale kwekyo yadimanga mukwano gwange mugobye mu PLU asokeeteze ng'Echina Echina ba minisita abaliko abaminisita babiri babasalidde gwa kalabba naye bayinza kale okukiza ku life in prison. Kuliko gundi bamuyise Lihuengi Nachi. Baminisita bali babasalidde naye olwatandika okubanoonyerezaako ne babajja ne ku Communist Party. Ku Central Executive ne babajjako. So essaawa eno nga Mawanda akyaliko ku PLU mbuusabuusa Muhoozi okuba effect mu lutalo lw'enguzi singa yamuzza ebbali kale naye twaligambye tulina okumunoonyeza kuganya naye ng'amuzizza ebbali naye ekirala strategy ya Muhoozi gy'akozesa ku Uganda eyinza obutakola okulwanyisa enguzi. Strategy ye yakubeera one man's army nti ye yalagira gundi ono namera yogedde gundi ayogedde. Ati bano abeeno baagaana okukola bwekwata n'abalala bamaliza babatadde. Kyenkugambidde nti ekyo tekiyinza kusolovinga bizibu bya nguzi. Ojja kumaliza ngo osportingayo bwekati naye okanga mukondi omusajja enguzi si yakanga. Enguzi erina kubeera well planned woba onooteekawo structure erwanyisa enguzi. Kyova olaba Jinping okusobola okulwanyisa enguzi ekyalina okuva mu 2013 nga akakwata obukulembeze yatandikawo anti-corruption 2013 we yatandika anti-corruption 2013 we yakwatira 2012 we yakwatira obukulembeze yatandika kye bayita anti-corruption campaign emaze decade namba nga wano yasookerwawo okuddamu amateeka ne bagalungamya omuntu era abantu abamu bagenda ne boonoona ekintu kino. Singa tuborowinga police ya China esolovinga enguzi e Uganda. Naye wano bagenda bagamba China buli abba enguzi kalabba ne boonoona ekintu ekirungi. Si bwe kiri. Bateekawo amateeka era ne bateekawo ne ssente bazita remunimubi. Remunimubi ye currency ya China mwemu kye bayita yuan. Bateekawo nti buli abba okuva ku katugambe $100 kutuuka ku $1,000 ojja kusibwa emyaka 4 osasule neki oba ne proceeds ezivudde mu bubbi tuzikwata nti woba wabba
sente za gavi zali million west bajja kunoonya byonna ebintu byewakola ki byewateeka mu sente bazizze etteeka lyabwe obbi okuva ku mutwalo kutuuka ku 5 myaka 7 okusiba ne penalty n'ebirala abbi okuva ku mitwalo 10 kutuuka ku 5 gwate bajja kusiba ondoza kuva ku mitwalo nga 10 kutuuka kweyongerayo awo kalabba Echina eja dola kalabba oba seekyo okusinziira ku severity baani abaali affected ne kyewabba wakosa kyenkana yes ekyo kikuteesa kalabba oba tewakosa nnyo basobola okukuzza ku mayisa bagamba omulamuzi apima mu kusinziira ku musango n'asala naye ng'ekikulu nti essente bazirikavalinze naawe penalty bagitaddewo so kaakati na wano singa ekyo kye twali tuyina muhozi w'abaana agoba enguzi sooka okyuse ebintu weebityo onoonye anti-corruption commission zirina kufaanana zitya wano e Uganda omuntu anaalwanyisa enguzi olina kusooka kukyusa constitution oteekewo ebifo wabeerewo president oba ne prime minister woba onoolwanyisa enguzi nga e Singapore tilikwaniyu Singapore balina president likwaniyu yali prime minister nti baateekawo obukiiko bwa mirundi ebiri prime minister tubina nabbanja ono ali ceremonial tayina role twetaaga prime minister ng'ayina role nga wolaba Obote we yali ne Muteesa nti Muteesa yali asobola okuvetowinga ebimu Obote byakoze ki n'okuimpeachinga Obote ng'Obote yakulira kye bayita executive government yaraninga cabinet kijja okusolovinga ebizibu bya wano anti kyenkugambidde nti ne muhozi tasobola kulwanyisa nguzi lwaki nti muhozi gwagaanyi teri ajja munoonyerezaako songa e Singapore wotula systemu yaabwe waliwo akakiiko akalipoting ewa prime minister newa president singa prime minister akwatibwa ensonyi omuntu we mugende wa president n'alagira bamutandikeko era minisita omu eri Singapore yali wa public service yakola nnyo ku train n'akola ebintu bingi yateekawo reforms nnyingi naye we yali nga bawaadinga ettaka abagenda okuzimba amazzi so company yalina ya mu South America yafuna emitwalo gya $10 we baasaba prime minister amunoonyezeeko naga minisita wange ng'akoze ne yeegiraagira ne bagende wa president akakiiko akalipoting ewa president ne katandika okunoonyeza we amanya nti batandise process yeetuga so kaakati wano nti nga tulina muhozi ye president yalagira gundi mumunoonyezeeko Mawanda mumuleke gundi mumugire tosobola kulwanyisa nguzi oyina okuteekawo parallel commission ng'era waliwo omuntu acheckinga ku decision zoono naye Museveni ng'ataddewo ezo anti ziripotinga waani anti-corruption court reportinga wa president yalonda IGG yalonda biri awo nga 8 bonna ng'alonda ali ki omu eri nkulaze nti akakiiko kalipotinga wa prime minister akalala wa president ebyo muhozi byalowooza nti najja kulwanyisa enguzi bw'ati olw'okuba bikopi e Rwanda bijja kuba bizibu wano Rwanda foundation yayo bagiforminga abantu nesooka bapurifyinga wano ab'e Uganda balalu bamanyidde obubbi bwa president Museveni okubatandika obalwane n'abanoonyerezaako bamugula n'abanoonyerezaako ne bye banoonyereza babigula n'ekirala kyonna kaakali okulowooza nti muhozi nga ggwe ogenda kubeera omuntu ajja okunoonyereza omulungu naye anoonye bugagga nga wano UNEB omanye ekiri mu UNEB UNEB obubbi bw'ebibuuzo obwo n'obwalingawo 2018 nga bugenderere abaana babba bagenda mu UNEB ne basasulayo sente waliwo asasula sente n'asiiringa district eyo yonna tewali alina kunsinga ezo sente newabeerayo abasasula ne babawa empapula newabeerayo n'abaana ababba obubbi nga bakolera ba official ba UNEB abaana baalindanga abatwala empapula aba UNEB nga boda yambuka bweti si boda babeeranga na mmotoka mulimu generator mulimu ne gundi neno kola photocopy printer bayina ka chemical era kava mu aba UNEB ke bateekako siiringa ebbaasa omwana akateekako ne yeesumula bweti n'amala ne bagizaako ne keekwata bayina ka chemical kuba abakola ekkufulu bamanya n'ekisumulula ekkufulu abakola bu chemical okusiiringa ebbaasa ezo za UNEB bamanya n'obuzisumulula kati abaana bamuteega wali ne balufotokopinga ne bazaamu bo ne balyoka basatulatinga 2018 nali ndina waka ewaffe Nakasongola saawa 12 olweggulo ekibuuzo kya economics bakikola nkeera eyampeeza pepa yali mu Algeria nga pepa yatuuse ne mu Algeria ne bakiweereza nze ku WhatsApp naye
ngolo bagikuwa abaana bakope sasa ekiro ne balisulamu ekyali awo abaana babba ekibuuzo ebiseera ebyo era naye ekyaliwo kiki nti UNEB olwamanya Luweero weewali entabiro y'okubba ebibuuzo okusinga olwamanya baayoola abasomesa mu Luweero mu abasukka mu 200 naye baakola ne biliyoni abakungu UNEB Scouts nga buli gwe basanga we bakukwata tutwale wamu n'omukubira essimu ne bakwata gye baakoma okuweza buli yavangayo ataasasulanga miliyoni 14 tebaamuta naye waliwo gwe baakwatako yadde oba omusango gwe baatuusa baakifuula projekiti yakola ssente so obubbi obuli e Uganda nga watandise okugira tetwetagana kukola sente zikomawo obugomi nga tugaggawalirawo okukwata kwabo bokka ababbi Uganda esobola okukola projekiti ezitagambika naye bano tebalina busobozi lwaki obubbi bufubutuka mu kaso ojja kukomawo kasozi bwatyo bwatambudde ekijimusa weekiri kikyaliwo waliwo yankubidde Nurudini ekijimusa ate ekijimusa kiri wano ewa Kisekka emabega bakiyita Fatiso mwanyi bitooke miti n'ebirala byosimba butunda Fatiso ku 0701 55 85 63 0701 55 85 63 ekijimusa Fatiso akasawo ka kilo 25 ka mitwalo 7 gende wa Kisekka emabega waayo obuuze wali bondi ewa Kisekka katale obuuze emabega waayo ngadde no ku Aga Khan we wali bondi obabuuze bondi eri wa munda wali store gali kwoleka Fatiso kasozi nsaba abantu bawe ku namba eyo abalina bye babuuza enamba 0756 67 2211 okay yes assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tukwatagana omurundi omulala naye ng'ekiri e Uganda kitokota gwe mu comment otugambye ekibi byolabyewo nze Nurdin Ntege philosopher Kasozi Samuel Ugendi naye tulina ne muganda waffe Mose Sewanyana tukola bufenna timu nene nnyo n'abalala mweraba